Bruno K, omuyimbi wa Uganda, weebale kwefaako. Kituufu olabika bulungi. Abakyala bakwettanira era n'abawala bakwettanira. Naye nsaba omanye nti okulabikiranga mu mawulire nga ensonga zikwatagana ku bakyala boba ozaddemu abaana, munnange tekikola linnya, tekirina gye kikwongera. Era njagala omanye Bruno K nti abasajja bonna boolaba booyitako mu Uganda oba mikwano gyo balina abaana abasinga obungi mu bakyala ab'enjawulo. Naye ensonga efuula omusajja nti oli musajja si kulabika bulungi nga bw'ofaanana era si kugenda mu jjiimu nga bw'ofaanana. Nedda, wabula ekifuula omusajja kwe kubeera nti ensonga ze asobola okuzikwata mu ngeri y'ekisajja kikulu. Kubanga wadde Bruno K mikwano gyo oyinza okuba olina bangi abasobola okukulwanirako entalo, naye njagala omutima gwo gumanye nti tebaaliyo ng'omattiza omukyalo oli okumwebakako. Era njagala okimanye Bruno K, omwana oli gw'oba oleese ku nsi kiba kikakkatako emirundi 1,000 omwana oyo okubeera happy. Wabula eky'abannyoko oba basisters bo okuvaayo ne bakalambira mbu oyo omukyala twamusaba dda omwana amutuwe naye n'agaana kubanga ayagala ssente. Njagala nkubuulire Bruno K, basisters bo tebaaliyo nga omattiza omukyalo oli okusobola okumwebakako. Era ne banaabeera nga bakuwolereza emirundi 1,000, omukyalo oli abeera n'ensonga ze lwaki aba tayagala kukuwa mwana. Kiyinza okuba nga oba tutuukiriza biki bye mwateesanga oba bye wamulimbanga. N'olw'ensonga eyo nkusaba oyiga okukwata ensonga zo mu ngeri ekisajja kikulu nga tezinnajja mu bantu, kubanga gye zinaakomanga okujja mu bantu naddala nga zikwatagana ku baana obeera olabika ng'omuntu ali irresponsible. Tekitegeeza nti nno omuntu ali irresponsible kubeera na ssente nnyingi, nedda. Kubeera mu ngeri gy'okwatamu ensonga zo nti ebeera responsible. Eddie Mizaya mbuulirira mukwano gwange Bruno K. Bruno K, omukyalo oli eyafa, bannayuganda baali sympathetic naye. Era bonna nga bagamba no, teyali mukazi we, byali byakweryamu, omuwala n'afuna olubuto. Abamu nga bagamba omuwala yafa yeyeetega Bruno K. Naye njagala ngambe Bruno K ebigambo bino. Bruno K toyina kyofunamu okubeera nga abawala ab'enjawulo b'ozaddemu abaana bavaayo bonna nga bakulumiriza okubeera omuntu atali wa buvunaanyizibwa. Ku mama Briera, simanyi Briera, bannayuganda baakusonyiwa. Era ne kwona oyagala bakusonyiwe. Igwe buli muwala gweweebakako n'omufunyisa olubuto birina kugwera mu nkaayana. Ofuna bufunyi bawala babi abatalina disipulini oba gwe mufu gwe nga Bruno K. Bannayuganda bulijjo mbagamba mwegendereze nnyo abavubuka abo abalina ennyo ttayimu.
abalina ennyo time beebaluwa be bavubuka babeera mu zijiimu babeera mu zisaaluuni kuba kati ogenda bagamba kyebulunoke ndabye muganda wo sisita waavuddeyo n'akuwolereza era nga bebagamba nti oli muganda wange n'amukolera ki kuba ndabye kyesisita kye bambi kivuddeyo nekimuwolereza kyo ng'ensobi kyegiteeka ku maama w'omwana wa bulunoke omulenzi naye nze siwuliriza nabyamuwolereza wabula neebuuzizza bulunoke lwaki gwobeera okayana ne bamaama b'abaana bo fe abalala nga tebatukayanya abavubuka abalala oba basajja abalala bo si basajja nze nno ndowooza nti bulunoke mukyama alabika aliko ekikyama yayonooneka abavubuka abo buli omusajja lwabeera n'ekirowoozo nti balina kukwana mukwana oba weddewo nno abantu nga babulunoke baba baweddewo si kirungi kukola linnya bulunoke maama w'omwana wo tewali nsonga lwaki temuteeseza eyo ndabye omuwala wa muganda bulunoke ngagamba nti bakuweereza ssente simanyi buli oba agambe nti oba buli mwezi bamuweereza ssente ntidde n'okutya nti buli mwezi bulunoke aweereza $5,000 $5,000 buli mwezi zaweereza eri maama w'omwana we bannaye bannayuganda kambabuulire ku uganda ya leero nze mbeera nnyo uganda omuti gwa sabbooni okwoza engoye z'omwana omulenzi buli lunaku olina omuwoleza engoye naye taata aweereza $5,000 balyeeko omwana alyeko bamujjanjabeko afune ebyokwebakako ayambaleko $5,000 atoleko ne school fees nze bwe njogerako nti nga abantu bagamba edimizaya oba neepanka oba neemanyi oba mmanyiira kyonna kye baagadde naye njagala ggwe munnayuganda munnange weteeke mu kiti ekyo omukazi omuwadde $5,000 omwezi $5,000 ne wabeera ng'asazeewo nti buli lunaku batuweeyo liita y'amata omwana anywe kumata kumakya n'olweggulo liita y'amata e Uganda eri ku 15,000 kubisaamu omwezi gye $5,000 gye $5,000 kati gwe gy'owaddeyo ali eki kati omukazi watuukidde okwekyangira okujja mu public ate abafamire bawooza twakugamba otuwa omwana no kwegamba ekyo kyafuuka ddi ekya option lwaki ffe abalala ffe tebatufata oba mwe mulowooza nti ffe tetulina baana ebbali awatali mu maka
naye omanya omwana oli gw'omuleese bw'abeera ng'abaana bawaka osobola okumanya nti no banywa sukaali buli lunaku balya abcd n'opimira ku baana bawaka n'omanya nti n'omwana gw'otoli naye alina okubirya kuba mwana wo. Kigasa ki gwe Bulunoko okujja mu kamera neweekubya ebifaananyi bajjajja Ichuli obeegulako obatwala mu restaurant bali emmere nti bakwogereko naye ng'omwana gwe waleeta mu nsi. Nze Eddie Mizaya yensonga lwaki abantu bagamba ndowooza nina nnyo olugezigezi. Nze sijja kwegula ku muntu. Ekikulu kya byonna kulabirira mwana wange. Omwana wange ali happy. Omwana wange alya. Omwana wange azannya. So si kugamba mbuno gundi akola ku leediyo gundi ntumiraako muweerezeyo $5,000 bw'abeera ku leediyo antumire bw'abeera ku tv antumire bw'ontumira nenfuna ki kati Brunoke bajjajja Ichuli okwogerako ng'akola live ze ofunamu ki nga omwana gwe waleeta ku nsi tomanyi nakyolidde nakyalidde. Okunyiririra mu kamera nemwekuba biki nemweteekamu zi filters tekiyamba. Waakiri beera ng'ofaanana bubi Brunoke naye ng'abaana bo bali happy kuba gwe wabaleeta. Abaana bo tebagambangako nti taata tutwale ku nsi. Era nze kambabuulire Eddie Mizaya ne bwebuulira ku nnaku nga ngenze nenjagala omulema nemwebakako nemufunisa olubuto nemuzalamu omwana ensi ejja kumanya kuba nze mba nnamukwana. So nze ndowooza ensobi eri ku Brunoke.